Alamusiza yenze Farouk nabagambye eno eri show eri powered by baganda bafe aba Rain Brands and Fashions. Rain Brands and Designs basangibwawo ku Busabala Road opposite Ruombo Restaurant. Bagamba oyagala kupira sticker, oyagala kuteera ko bichi ku motoka yo masati bikopo bi designing buli kimu bakikola bakoledde brands zonna zomanyeza amaanyi okuva ku MTN paka wansi eyo zonna zomanyi so bangamba tie kintu ekyo feka tukiteke mu sente tugende maaso bangambe bagala kukolera t-shirt obere brand actually mbadde range na kuba butambuzi chembadde ngambe raba banange ba sponsor ba chebaba bakola basokere kufe tukole show nga tugambe bagala ku branding bakufune nero zesina buzibo manyi waliwo no muwala akola ku Simba simanyi Kalobiti yagenda nagaba nange wizido mubaya fubutuka wa ntoto nema tutumuteeka ku TV za ferwa olusi agenda nayambala n'atanyuma ningambala buno gendo labe dikenzo nze kaye wizido munyina wapi sitezinetagisa kusiba balance ndage ku bubina no seka omalo yangambo bawavawa Seka umaru mutumide nalaba waliwo bali bamutwala kakuddeyo omwana osi yali amutwala kakuddeyo omwana yagangera kujja yakatambi ng'opa sente ozinjijjako neseka akutumidde Uganda yakuyiya nadda seka akimanyi Allah amanyi Allah aleeta abantu mu season yaabwe kati eno season kaye wizidde omutabani w'omulala omubwati seka omalo yaggwako teyaggwako no seka umaru sola ganti yagwako kwali sebo omusajja yo mulaba okubera ngo cyali ku TV bagundi kati kakubuli gundi ono no seka ki olwono seka ono eyali ani eri avuma abantu abumedi kenzo on aseka muzata twantino yakendera mukatogera kuseka umaru yaganyo kwata kifananyi kya mukamaawo nti Kiwanda yagenza apakukana kifananyi seka yaganyo chikwata naga sijja chikwata kifananyi kya Kiwanda aliko obuzibu kyovola yaganyo okudda kubwe mupi nze namugamba first of all Kiwanda mulokole nganze ekyokubiri yali alimbye Dickens nze nawunya no Dickens kanti achaye wisdom nze nakuba omumwa nga teri muyimbi nogu kucha Dickens ekyomu obwambasada batwalizimu wano uliriza ekyamuzato gano kwata kifananyi kya mukamaawo Mzee Museveni okyogerako ki yaganyi oyo musata ebifaananyi abikwata ekiro ajje mu State House n'avunama n'okuvunama abangono tebakulimba seka muzata muveeko sente yandizijjewa musajja ali eri bwayise tebakulimba wano teri muntu w'amaanyi nga munadini wane Uganda atakomba bigere bya president ebyo tebakulimba nawe omuntu yekka bensoro okukkiriza beba n'abalokolo babavaawa bagwangala dubu ogenda mula no kati uliriza labono serwadda agenzo Museveni agenzo okujja ati uliriza waliwo okulyanga nga mugagga pasa serwadda Museveni agenzo ofuka wano nga pasa serwadda wali awo ekyo kituufu kayiwa mpo musumba atalyanga kusendeza kyasinzo bawa abalokole security nabo ne bagirako ne bavimba naye bamuyambye niwo bazirya waliwo omulokole abapasta bayimirya sebo ne bagamba Mukama yatugamba yono olaba abapasta kati olaba ne kakandi abagamba ono yono kanabye ku maziga wano era abalokole abo baya gomanyi akalulu Museveni kajja mbalokole sijja bagenda omanya akalulu president Museveni kajja mbalokole lwokubanga era yamba basumba tayamba balokole kati kakubulire njagala mbulireyo project government yange gyenjagala enyigi yali ekoledde abayimbi ba gospel atuveyo isima yangambye tugenda kwogera ku bintu ebyo bibiri UCC amateeka gebaleseeko mwabogere ennyo ku Facebook then twogere ne ku bayimbi abantu bagamba mbuno kyekisuda abayimbi lwaki abayimbi ba Uganda bagamba nti bagwa Bafana yagwa gift of kado wulira tutandike mpola Bafana ani asula abayimbi Bafana goyogerako omumanyi gwe Bafana goyogerako omumanyi atubuzi sibitegeera tusobola kungamba nti nga ndi ku show doyagala mbuuke mu bbanga ongambe nti Bafana yagwa Bafana ekizibu ekya abalogo be Uganda waliwo abayimbi nga mukaaga nti labayo no uliriza kankubulire Bafana waliwo abayimbi nga mukaaga bamwetoololo anti waliwo yali yeyita king of reggae simanyi raga kati Bafana najja n'amuziika musajja wa mwoyo ne bamwetoolola ne bamukubira ensaasi okumugoba e Kampala ne Bafana tebamugoba mitima gy'abantu
bafana goyogerako mumanyi waliwo omuyimbi asobola okuva n'agenda Tanzania okuba ekivulu gye yabadde mumpe oyo gwe muwane ekiwatulu kale agende era agenda eri Nairobi gye bamumanyira woolabiranga omuyimbi ng'oyo w'amaanyi kwegenda mu nsi endala n'agenda mu kyalo kyayo n'afuna abantu abasukka 1000 ezo obe neziba 200 oyo muyimbi aba w'amaanyi ziza bafana abayimbi b'e Kampala be muwaana abo basiba mu malogo bomanyi naawe be muwaana nti simanyi baani kati kankubulire ziza bafana nsobola okuva neziza bafana miliyoni ezi nengenda ku musajja wange ono munyankolo wa Big Zone nampa ekivulu gwe tujje gulindako bagulewola bafana natakka wansi wa miliyoni 3 atenga ekyo mini show bino byetu kati nebona omusajja omanyi muyina kakati mwaba media muyina ekizibu muyina waliwo abayimbi ba media ne Bulaya gye balinga abayimbi ba media nobeerayo abayimbi nga bakola sente kati goyina abayimbi ba media mbatu actually bakunyonyole ntya waliwo omuyimbi kati nga akyasose ayimbira media ng'era yabeewe mu kayumba ke ng'asaba Katonda atandika okukola sente otegede ekintu ekyo waliwo abavubuka ani Eddie Kenzo be yalina nga abayimba waliwo ono simanyi yali ani mama Jamaima oba bitya kagakyegezako kugamba waliwo abayimbi nga mu media mwabaagala era nga bayimba bulungi naye in terms of making money kubanga nze bwe njanga CEO nze sibeerangako manager wa muyimbi nze mba CEO executive ki kakati nze nteekamu buteesi sente naye omuyimbi oyo mala muteekamu sente azizizaawa lwaki Bushington asuula abayimbi baliwa nagamba nti Lydia Jasmine mpulira soko olindemu why Lydia Jasmine muwala mulungi muwala muyimbi bulungi ali ku media naye Sara kyemanyi gyasaba kuva mu bbala z'e Kampala kuba tezikola sente kutandika kukola bivulu Lydia Jasmine takola sente ati Lydia Jasmine mu kuyimba kwe kwaliko sente zakola ntono yeetaagayo omugezi oba the hand of God omujja ku levels z'okuyimbira busimanyi weevu bitya kubanga oyo omwana ayimba bulungi everything kyali kirungi why lwaki takola millions of money kati kankubuuze lwaki Spice Dana atandikira wano nankulabye wopewa nankulabye lwaki olowooza Spice Dana akoze sente mu kaseera akatono first of all good management tusobola omusanga munnaddiini firinga tayimbira buyimbizi anti bulira tayimbira buyimbizi Kampala ku media buli muyimbi yenna wamala okikuba ku media ekiddako okukola sente ku ground kati abayimbi abasinga asigala ku media naye nga wansi takola ki takola kati olabe mu western mu bajira okay olabe embalala tulina abayimbi baffe nga ba media abayimbi b'embalala watakola mu ajipu simanyi kola nawe simanyi wane walala ate ajipu nene ki akola shemu mu mwaka naddako ku the heat nabeera mu bbala heat eringa kabbala kawa ne Big Zone ekisinga obunene otegedde nga bayimbi tubalaba ku TV kubanga abanyankole naturally siba kyakaze nga abaganda kyekiganye Lydia Jasmine okola sente Lydia Jasmine omanyi omuyimbi wabeera nga amanyi nga munnaddiini nga alina eddoboozi ddungi nga mulungi nga Lydia Jasmine nga buli kimu akiyina nga naye akyaganya okukola nga media emwagala nga olaba Lydia Jasmine nti nno ayimba bulungi omanyi kyabaabula Lydia Jasmine media emwagala neda newe batemwagala ne music we kubanga mulungi nga naye ayimba bulungi bamukuba kubanga waliwo batandika omukuba amabeere bitya naye alina kirungi waliwo media we yamukuba n'alemerako kubanga ayimba bulungi buli kimu akiyina kakati Lydia Jasmine yeetaagayo ekintu eki kugenda kulima ku bijja by'ewaabwe otegedde kye nkugambye I'm serious kubanga si muganda bw'oba okikoze wanaalima ku bijja by'ewaabwe ne bigaana agendeke wa pastor omanyi waliwo ekintu nga oba kagamba ng'olaba omulungi n'ogamba ono omwana kuba kati Lydia Jasmine omulaba mu kukola sente yandibadde atambula ne babawunsa boolaba ne ba Spice Dana noonya ku favor okuganja okwo waliwo ekintu ekiba kikutte otegedde gwe tunulira Lydia Jasmine mu bwongo she's worth everything naye nze muteeka mu miliyoni zange 5 ensanvu njijjiramu wanaddi tagireeta anti nkubuuza gwe byobadde okuleeta zizabafana muteeka mu miliyoni zange 15 ne zijja kyekimuganya okukola anti kaakati kyenkugambye nti abayimbi mmwe abandaba wano musooke muve mu ddogo likolera ndowooza bano banene n'abalogo ebibiriyo baavaayo baafa muddeeko mu ddiini zammwe gende wa seeka gende wa pasita nani okitegedde wizo ali atya
kakati wakoze bot mbuziza Bafana Wizo Simanyi Kado nerinya Simanyi na Dimarayo kati gift of Kado nasemba mulabanga yajja nayimbira mu DVH go DVH wagirabako ngabe bayimbi abali abakabi yali wamanyi nze kati kankubule ekintu nabadde ngamba Jackster nti oyo laneko mulabaawo yaliko wamanyi bisera by'obwokuddibwa mu gospel fanalite neba mujereka lwansonga bwajjayo ennyimba ze siza mulembe guno otegedde kati kiringa okujjayo Kadonka muwa mukabi owedda nojjayo ne Kadonka muwa Vincent Segawa noga mukabi atubowa no generation differ kakati oyo gift of Kado waliwo mmotoka bagula mmotoka kinga bakabinga tubalinda ku DVH tuti ngolonziri ka Monster ndi mu senior wano naye munaye abana munaye tebalabika kukula kwenze ndebika nkuze naye sibategeera so gift of Kado kiche tosobola benkanyankanya naziza Bafana gift of Kado naye ate ekizibu kati waliwo abayimbi nga Wizo gwolese kati abazimbi tobatematema watonna malono ng'odda kuono kakati tuli kwani gift of Kado n'oluyimba lwe yaleese nali ku TVM simanyi baluyita batya bagenda nga traka yemu n'oluyimba lwani simanyi lwani ono gundi ono yayimba ne Fiye waliwo n'omusajja byokolakola byonna kakati bali DJ yagenda muswaza oba gift of Kado yaleese oluyimba simanyi bitya weyaluggyako n'akubolu otegedde kakati omuyimbi wolaba nga atandise okutagalira mu traka z'abalala ng'omanyi oyo yagenda otegedde kyekugambye ati kyekyo omaze emyaka 10 tetukoba emeka toleeta luyimba ate ogenda okudda n'ozungira mu traka y'omulala awo oba owese otegedde oyo talinaako na bigambo bya mugamba kubanga n'abantu tebakola ki tugende ku mulala leeta tugende ku muganda wange Rocky Giant omumanyi beba bayimbi ba DVH era yeke yavaayo akyastanize ng'oba bitya yejjenero kati rabayo Rocky Giant ayina ekintu kyeyalemerako yakuba wano in terms of making money yaganira ekibuli kyeki kyenabadde nkugamba mu biseera bya Rocky Giant yakubanga wano yakulira kibuli azalidde kibuli oba bamuzalira kibuli nekakati tukuze gyakyabeera ekibuli kitegeeza teyakyukako nze banzalira nakasero nkuliddewo nakasero wuliriza kati ndi Lubaga Rocky Giant yalema okukozesa ebiro bye yaseerera waliwo okugwira ddala sikakasati omuyimbi agwa naawe okikkiriza omuyimbi aseerera ekigambo twala kuseerera kubanga mwantu olaba kakati oyo gift of Kado ekisasobola okugwawo oba n'agenda oba akagereke nekatomeka bwekati oba neyeekona n'agwa ku accident neyeekona bwati n'akomawo n'abanga buli muntu wamwagala ng'ono omusajja w'ebigalubindi eyazanyira mu kisa ekyali kimuseeko ageeni w'ebigalubindi omutegedde ono muganda wa gundi oyo kakati yekisa kyali kikomyewo kubanga abantu bamukwatirwa ekisa nga bamulaba akuba buloka simanyi studio agizimba wansi alinga ntaana kakati yejja abantu ne bamukwatirwa ekisa ate n'akizannyiramu lwansonga yali amanyi akyali sitanga luli otegedde oyo gayinga okulaba yaliko waneebwayise simanyi proline studio bikoze bitya oyo gayinga okulaba oyita bamayirungi nga mukaaga malala oyo ye mumanye ekyasula gayo oyo kirevajje gaali malala naye gwe kirevajje wagenda omulaba nga ndowooza aseeredde oba kyoyita okugwa kirevajje yali ayambala ebisaati be ne gaalubindi nga ziringa biwujjo naye nga muganda wange omutuukako yakubisaako wane gundi enduulu kamiliyoni kirevajje nga yasemba ku show nga tetukyasembyayo kamiliyoni ng'akuba show ne tusigalawo naye omuyimbi tagwa wuliriza kankugereze kirabu bia yagenda nereeta Banaboy oyo mu Nigeria ne Shaggy nereeta babaani ne Patra akunama show Banaboy n'agamba yasembayo okuyimba nga omuyimbi asembayo yaba owakabulira Shaggy we bamugamba no me I don't have a problem nze nsobola okuyimba nga bakirabu bia bagamba Shaggy ye international star yagalawo ki show Shaggy naga nedda waba ayagala nze kankole ki Shaggy n'atukuba omuziki Shaggy wamala bagenda okuleeta Banaboy baba nga buli muntu afuluma bufulumi right now okumanya abayimbi tebagwa Banaboy yaliko yakomawo baku yakomawo yakola ki kati kyenkugambye abayimbi okozesa ekigambo nti ya agwa asobola okuswa baseerera buseerezi naye asobola okuseerera n'afa
osegere kye mugambye kakati banabo teri yali amanyize oyo musajja si olaba nze nongambe nyimba ze nya simanyi kumanya Angelina oba nendala ki ne banabo kati wali nya mu America mwatu atosobola okusanga Wizkid ki ayegombawo kulinnyawo osegedde tugere ku Diamond Oscar bannange oyo akyebisegundi suuka ndoza ne ye manyi gwenjogerako Diamond Oscar mumanyi kubawe mulaba bwenti nzijukira akyambala ebimasamasanga ebyedda abana kati bucheni bubambala kwa butono bwe buti nobuwo omuwala ina na ulyanga ali bwati osegedde osolo kudya ka cheni bwe twambala buno butono nokawono prima yafuko omweru manyi kati yakyusa kala nokamuteeka buno ngamba mukyala Josted eyera bisizza media inafuiza wakawa abana bano oba abantu bali bye batamanyi kyako anti omwana wafuna eba presenter babiri nalooza kiwedde presenter w'omuwaka sente akuyisaamu omulundi gumu oba ebiri yeetaaga okujjukiza kyobola bw'ofuna wisdom ali wano niwe nnumba Jacob n'omugago Jacob omanye kiriwo kikino munnange kino nemubaako bo White Band balina abantu abali ku ground White Band alina muganda wa mufaanana bonna balinga miraawo bwe bati aba naliko ku TV ng'aleese music ali bwani otegere kye mugamba abana kati katamba gwe nkugambye wajje Uganda nayambala amakoti fe tuli mu summer always ali makoti bwati ga blue ga green no otegede kintu ekyo kakati kuno omuntu nti wisdom nyamba to follow up otegede omanyi nti no fe tulina abayimbi nga afulumya oluyimba bobo ino mulaba o siriera bira oba nagenda ku studio yawe nga bakoze oluyimba lwa Kabaka ne bansibira mu studio nga pasa bale kujja ne bansibira mu studio ne bongeza olima ne ruddamu mirundi nga 3 ngani basipidde ne bamane bagula nga olimbolo lolentya otegedde bwaba solo kikola kunze sitegeza kikola ne ku bantu abalala kubanga yagala fulumya ekintu nga awulidde different what niwo nabayimbi kati abawano wagenda Daddy Andrew yagayo ne katonda woku no bolaba leza kakana nyo bolaba Daddy Andrew nga fumiza kaloka sita perfectly gwe tomanyi kalokasita solo kwa yamuyingira mu mutima nenga govene kabale no maloka gwira Daddy Andrew yajja kukubira bya kubidde okozeki audience yawa ne yabana Uganda yagala nyo omuntu atudde wano soko no omuntu kati olaba Michael Chris yali UK lwaki music yatuuka wano one yafuna one chance na kubane ba Radio and Weasel collabot bwe amalo jifuna ba radio ne bagitambuza wano nata koma kwecho Michael Chris yajja nakola show mu Serena before lulite yajja nga talina papula bwe yajja nafuna abantu wano ne Serena ya show yagira hadi gwe lwakwati wagenda ate wafuna card yakola no ya walu no Michael Chris yakola show actually iva kweli waliwo show yakola ngaze ngambe biseera bino ngolaba nge yaserera yakola mwatu show ne tujja tuti ne twewuunya ate n'atukuba live nga sibya CD era abayimbi abamu by the way kino kankyogere abayimbi mu abali wano nga tufunye buno bwana simanyi minayo tufunye buno ba Spice kati yateredde Spice bukyajja ali ku live abayimbi mwetereze kubanga kati tugenda kati biseera bya covid tugenda kola shonga za misana kuba live CCD kati ogenda kunda birabayimbi bango mbiko tumaliriza topic eno nti abayimbi bebweru bayina abayimbi bwebweru mba wa magezi nga tonna wa kuwa okay presenter nga tonna ba muwa sente obanga ogenda muwa sente tunaye abantu boyita mikwano jo bosobola okubira boba kubira no bagamba nyina presenter ono no njala diringa nayo obo omuntu wawa nafune ya presenter abo kugambe Faruku agenda kukola bulungi ticha agenda kukola bulungi nyinayo Jacobo nyina Douglas badije wetaga gundi Roger sikyecho palaso kyalinga ko ngali mu America kye kitambule Uganda nakubazi hit nga tayambiddwako baganda nezifuka hit gwali yukechi omanya abana abali yuko buzibu bwabo wala kubanga bali nnyo oba batya kwegamba balowooza ebintu byekola bwekozi come on the ground palaso kyakolanga bwogenda mu America nakwebuuzaako nga afuna music ave Uganda namuwuliriza nagenda omanyi nti palaso yalina studio ye nga byafulumya si by'Amerika nga afulumya bya wano biti z'okubaza wano ekiremezeza gravity kyova olaba nti agenda n'alinnyako ku mutwe ku genero kimu kumanya banna Uganda we are so stressed you are so what bwajje bwati nakuba music Hent ya kubanga we these people n'abatukulembera batufudde not serious. Otegedde general yatya. General. Music watuuka kati general yo mulaba. Atuuka tatuuka. Atuuka.
lwakwata kati anti labayo anti hajja kuba lumu yakakuba lumu luddako tetululaba lumu anti lina kwatano nnyo music wa Genero kati ekizibu wakube nako zino ekizibu ekiri ku Genero kimanyi kyetubadde twogerako Genero alowooza wamanya TVM ne presenter wako abamaze gwajja wano n'akyala ku show ya Douglas abamaze. That is the problem of Genero. Era nze mwewuunya nze nemba Genero wanu nyina sente nsooka nenonya ticha ngenda kubukedde nemmanya nti nyinako ba presenter bangaba nenonya Jacob nenonya Kasuku nemmanya nkimaze. Genero akimanya ekyokukola bw'aba takimanyako mewe yeebuuze kuffe. Genero music wokutuuka mu mitima gy'Abannayuganda yakozesa radio stations. Genero local eziri local bwajja kati lwakubanga alina omuzungu simanyi naye oba abeerawa kubanga buli munnayuganda agamba abeera Hollywood agenda Kasai amanyayo Douglas ng'amaze kibi si kibi Douglas alina gyakutuusa ne Douglas gyakutuusa mu bacorporate bajja mu bivulu byankuba bacorporate ajja kufeemu wokka kuweevaawo ate gobeera mu America. Genero weetaaga okujja Uganda ng'oze kukola show nga woolaba Maddox we yakolanga. Kati Genero obuzibu bw'alina alina okufuna abantu abasobola yes nfunye Douglas nfunye Nimrod nfunye abo naye ekisinga obukulu bannayuganda abalaba ebivulu they are local people. Kyovola Douglas weera waba agenda Mbale ba local batagetinga si ba luzungu. Genero wanajja ku show nayogera oluzungu America tekikola sente music weta kyatuuka lwa nsonga eyo singa kati yes Genero I know his lakenti erinnya likyaliwo nti n'abaana betuzadde bakyalimanyi otegedde kati yandikosezza chance eyo olulimba olaba lwe yakuba olupya simanyi lwa flowing bikoze bitya munne lwamujerega simanyi bu beat obwo no si bu beat obwo byomutajja kuwuliriza ga beat abo anti yabuyita bu beat obwo naye kati singa mba Genero noonya ku bantu abagezi ngambe tuke tufunye ba Douglas ba Slick Stewart Roger ba Mase naye ate tukoze tutya gendako ku CBS nze kati Genero mulaba kwata CBS kwata Simba kwata tone je bali babo obakwata bote mama ezo zigundi ezo bajja kuba oluyimba agenda okujano Genero osegera nga ina bu extra shows to bumanyi naye kati Genero alowooza engeri gy'alina omuzungu ali awo nti buli kimu kijja kwekola bwekozi no please bagravity badiringa na bakakalamu bambazira tone kyekugambye kati kakalamu akubira gravity ategeera esitambula kubanga bannayuganda abasinga otuwa sente mu entertainment they are local people ba corporate abala n'okubala nti mu mwaka guno njagendayo mu shemu byabeeramu local people talina program ava mu katale na kugira show kyovola ba local people be Uganda balina ne sente osinga abo abali mu office omuntu wa office kubba bubbipozi na Katonda kuyamba so inakola ki Genero addemu amagezi nti ne luli yava ku zi capital yes bakubye n'abawuliza zi capital ababana nti bakola sente nti kululi abaana ba local radio zakwata oluyimba lwe ne lulukuba Genero kati olina sente kwatekawo budget ya milioni ezo bugenda mubambazira baani bakyazabudu baabo bonna abo baloko gundi gye bali nga tebagenda kulyako sente bakwagala na mutima kubanga wabakubira ekintu naye yabejjako wajja wanayambala buutu Timbaland atambula na muzungu ekyokubiri Genero kakati omukyala wejja naye Uganda soko mulekeko mu hoteli naye kakati waliwo wana abaana baagala okulabako akwatako ku tuviiri olyawo kiwaliwo omuyimbi wange gwe nali njagala naye nga buli watambula ne mukazi we nyo olowooza lwaki bajezi tebatambula na Beyonce bagambye alabika bubi Genero kiche kimusumbu kati Genero yafuna sente abeera simanya Hollywood nga buli omu atugamba katukirize buli wajja wano ku TV na mukazi ku denu na mukazi no bano ba corporate baagala okukwatako ate akulaba na mukazi otegedde ate abaagala okukwatako muntu balina se oyo Genero kakangubulire kati Muhanji n'amala okimanyi Genero Muhanji n'amala ateeka special show nga we yakikola ku Diamond Platinum abantu bajja mu comedy store eyo anti yasobolayo anti no basobola okujjula ba comedy store wamwe batu anti kati labayo yes na yate ne comedy store zo Masaka nezaawa Genero alemeddwa nze kyemugamba aina chance esinga kuba Jasmine nti erinnya lyatuuka mu mitima gy'abantu yatuuka kakati
ate naye we yajja ate asiriwadde ali mu bacooperative jenero va mu malala tunoonyeeko kuzino babu baani boyogerako ojja kulanga genero omutegeke omanyi abantu balowooza Kampala yokka wali sente no Kampala wa masappe abaana bali eyo agoba oluguudo wiiki egi n'akomawo bamisa Ssemakula kwe kuzimba ku maka kubuulira amazima ojja kutwala omuyimbi wali ku spa bakuwa akakadde odde ku Vegas kakadde misaaki agambe ngenda kukola obukadde 3 nalega Masaka empiji nkolawo 3 biki abasajja bagagga yes misaaki kayimirira awo ayagala millions ezo general kyasobola okubeera kayi ani anti singa avaamu okwesiriwaza kubanga kunkuyita kwesiriwaza n'amanya nti nkutte ba local people yewamu anti kakati gwe yafunira sente kyobola yafuna n'omuzungu anti kakati waba tasobola ba gravity bamuliddewo bagayi gravity ali mubi gravity amuliddewo general asobola okuba katosi ku mwalo nedda anti kati ne katosi anti kisinziira naye mubalirire tasobola kulinya kati maato gambaawo eyembaawo kati awo abyesonyiwe naye wali embaawo abo babudumulasi bawule mukaabya ba Vincent Gundi ne Sebatakati omugongo gujja muluma olaka kati ne Mathias omutwale waluka omutwale mala mwegayirira omutwale kisise ebintu bino bye abo bayisisi kwa bagaye bayina amakezo singa abana abasomye IT babijjako nga fe tuli ku mukutu time jebiredde muyembi panicking Bob Wine fever bona bali abo badduka na buddukanye tosobola kuddira n'ogamba mu kiseera kino nga Bob Wine wamanya ali eri pena tutugubadde olesa amateeka ku bayimbi ate ogajjeyo ogajjeyo Bob Wine kati atolese bu aba making basoka mu nyini omusajja wa moya yambale igusati naleta ba blogger tibano ba blogger ne bamuwa center agule buli blogger habere wa kibina kya mubaguze so what ne batwala mama fina nti ngenzo kusinkana ba blogger babuzako omanyi fenga abae na aremu fenga abae na aremu center ne bazirya so what bana Uganda bakowu kankubuli esakozi eno yusisi jolaba President Museveni chemusaba jango jirie bakuswaziza ligaseyo buli dakika muleta mateeka kakati ku mikutu gye bagamba kwe tubadde tuyisiza bye twogera bana Uganda ne data wonyini owe Uganda omanyiti Uganda zensi webasi esinga kusera internet nite muswala nako twali wano mu covid ngesiyo n'amafuta gagwa nge Uganda gali kunkuminya muswadde nnyo bantu mmwe twakiriza OTT ne mutu kati labayo kati ekyo kati Sakozi bwemba ntudde wano ngampagira President Museveni nange nkunamire mu ebyo OTT yajja data ali expensive alinga lubali tubakolere ki kakati ate mudidde mubudde ku bayimbi abayimbi babakubye Ragadi wadde wa movement yagamba simenye oyo permanent secretary wise yamugamba gwe ngenda kati olimba lwange permanent yange eno yagamba nti ngenda dukuba abantu myo bagambe ko abasajja no nze era ba bloga tulina mwe buli muntu ye nabadayogera nabe Franka Shumba soko oleke bali abavuma awuliye yavuma kabaka simenye eranga kabaka muveeko luno lutalo soko olekebi Franka Gashumba lujja kuyola ategwe bakwagala dda bono kirize bye biteeka kwa Franka bakwagala dda bikiye muyambi bana Uganda nolaba bossa na ali what you know emitwalo 10 kubanga oborganize amawulire bossa ne bantu mu aba UCC President Museveni jango tuyambye ku UCC botoveyo ngenda kugamba ligase yefa ogenda fuka nga president wa North Korea ogenda fuka ebyofayo bigenda kufa bitya internet ye Uganda je singo serebwe Uganda tubakolere kimwe ne Rwanda basinge buli kamukati ne mutoyi je tunagenda mutoyi mugenda teka wa mateeka bagala streamlining kitya tosobola kusaba mwana yeyiya abaana bazze bakoze page zaabwe beyiya atabye yibulasi banyi bamule oyibula nasaba ono musajja we NPS ne mugamba tulete babiri yambuza ani goleta wisdom nati okujja niyati okujja oyo hati alimba mmwe yasoka nalimba nti munsi yonna natuniyo musa noyo permanent secretary wa ICT yalimba nga Ragadi Hangington Bujingo Emakarosi ne baani bwe bali nayogera ekine mugago wepamidde yagamba nti munsi yonna waliyo board ezisensalinga film
Nemugamba, what level of education do you have? There is no anybody musio nakatandikire mu America censoring kigambo censoring okimanyi censoring ko kolo luyimba ngo olaba sindi nti boom party naimba boom party nonga ekyo boom party kijemu kati baba badire kigambo censoring ne classification babigatta mu nsi yonna bokola film mu Hollywood bweba ya busegu what your board is classifying a movie ezo UCC and kunye stakeholder mu kintu kino tosobola kola teka over regulation and regulation nga tobuziza kwa stakeholders you cannot chiri Uganda buli ayagala kati naba UCC ngereta amateka gapoti kwegamba anything Bobi Wine one achali muto is rich ate international abakuba mujja kulaba ngabaganye ogende bulaya mujira mubirete cyane sokolebwa bayita abana ba Mapi Media bani babalete babagambe ti Mapi Media obojira ofuna sente meka Mageto TV ne muri awo ne mulinga abatufudde ensolo mumufuga solo mumugambe mumudde kololo je mutaza temwazalibwa kololo mudde kone muiya kintu ne mukireta mumuroza tuli nsolo bwe tunakera awo begamba you says my system muri katonda you are not God you are not and you never be mujja kudda mu nsiko zammwe alright mutumanyi tweyanzege UCC baganda bange ba end user b'ekintu bagamba ba stakeholder b'ekintu kino bagamba ebintu babitegeera mwandi bebuuzizzaako ne mubagamba nti ekintu nga wekikola ki bwe kitambula ne bategeera ensonga zino ba sensitization nebeera ne bagamba tulese ekintu kino naye tukigenda kukola bwekiti ne bwekiti ne bwekiti abantu ne bafollowing ensonga naye abantu bagamba tebalina kyebamanyi tebalina kyebamanyi kigenda mu maaso ate mbone timing enfu time ya campaign kati era ebintu omuntu abalowooza ekibeera ku mutwe nti balina kukola ki omanyi kye babagambye mbu Bobi Wine mbu yaleese sente nyingi mbu yafunye babbuloga mbu agenda bawa sente mukole ki Bobi Wine tazirina musajja watu bagamba the only weakness ya Bobi Wine gyempulira nze simanyi naye njiwulira mbu no mukono gwabo I don't know ate ebintu bibiri akabadika Bobi Wine kali bwe kati Bobi Wine bw'otambulanga naye magnet Bobi yafuuka magnet atiza kuwa lwaki bwe tubabigamba bajjo kubanga nkugambye bajjo ekintu Bobi Wine okubeera ne bajjo kyali kimumala okufuna sente za ne bajjo sente ziyafuna zimala kyekugamba nti Bobi Wine akuwadde platform edikenzi yatugamba akuwadde ki kakati olaba bajjo we yali ku level nga teri embassy solamu mu visa talina budget ya Bobi ne kakati ekirungi ase movement ogenda ginoonya natebayo otegedde kyeŋŋambye Bobi Wine luli bajjo nga teri nsesolamu mu visa kakati ati wazze ne lwakabi genda ogisabeko ogirabe webalire mwebalire ddala baganda baffe aba UCC ekintu ekyo mukirowoozeeko abantu bano babuloga bagamba nti ebintu babitegeera abamu bagamba babitegeera yeisima agamba nzi nayagala dda nagamba dda President Museveni ekintu ekyo yamugambira mu birooto yamusinkana muleme gwe ojja kunsesemya yisima yasinkana President Museveni omulundi ogu no yagenda mugamba wuliriza anti ebyo yali alimba ne munne yali project Museveni n'agigwamu nga ne munne amututte naye ayagala mulyo President twamugamba kwe we talk with the president you my friend yisima ne munne oli kanga baana babala project munne sente zibamwa nazimulyako osegedde yisima yagenda kwogera ebya babloga kubba sente which is kubba naye kuyiiya otegedde kyenga kwa buli omu Museveni alinga nyanja ekintu bakyorganizing yisima kyenkugambye tagendangako kuwabula President Museveni kweki kyali abalina okuorganizinga tedidako singa omugamba nti yisima bwe wadde obuyinza okuorganizinga babloga nzikiriza omanyirwa lwansonga kubanga mba mumanyi nti yisima ategeera obulumi bw'ababloga naye ddira bano abasajja bawambye ennyimba basula kololo baziwambadde ez'abayindi mbu bajje tablogi nga tamanyi nakosa Facebook omanyi nti abaminisita basinga tebamanyi nakosa social media tweyanzegotutwadde UCC ensonga bwezityo bweziri babloga bagamba ebintu tebannabitegeera bulungi so muveeyo munyonyole ebintu bino abantu babeere nga babitegeera muti bwe tubadde tweyanze tuli powered by
baganda baffe aba Rain Design and Fashions, Rain Designs basangibwawo opposite Mombo Restaurant. Genda awo bakyalireko bajja kukolera logo, sticker, printing amasaati, kutera ku mmotoka yo, bikopo, biki byonna byoyagala abasajja bano babikola. Biki ekikolagana ne printing, buli ekikolagana ne printing abasajja bano bakikola. Bwetyo bwe tubadde tweyanza mwebale nnyo, mwebale ddala. Subscribe, like, share, subscribe tugende mu maaso.